Enjawukana mu kibiina kya Forum for Democratic Change tezinaggwa kuba buli lukya abaawo ensonga ezibalukawo ne beerangira ku okweyogerera ebisongovu naddala mu kiseera kino nga tusemberedde okulonda kwa 2026. Leero bannakibiina kino mu constituency ya Kyadondo East abakulembeddwamu ssentebe w'abavubuka Ronald Ssekabira batwadde yali ssenkaggalo w'ekibiina kino Dr. Kokiza Besigye ekiwandiiko bwe bawakanyiza ebigenda mu maaso e Najjanankumbi. Akkiriza kitubwina kyaffe kutundibwa wa Mwami Museveni tugenda kuvaayo era tuli beetegefu okulwanirira ekibiina kyaffe okukijja mu mikono gy'abayake okukijja mu mikono mu ngalo za Honorable Mafabi ne Paul Amuriat. Wabula bano Kano Besigye tebamusanzeeyo olw'ekiwandiiko ne bakikwasa abakuumi be nga mu kiwandiiko kye baleese bawakanyiza okulonda okwaliwo emabegako eyaliko omubaka wa Kyadondo East Apollo Kantinti mwe yalondebwa nga ssentebe w'ekibiina kino mu Wakiso District. Tukusaba okiwe omukulembeze wa FDC ng'omulaga era ng'omukakasa tutuyimiridde naye tuli wamu naye mu lutalo n'olutabalo lwe yakulembedde olw'okulwanirira ekibiina kyaffe okukijjamu abo abagenda okukitwala mu mikono gya Pulezidenti Museveni. Era ekiwandiiko kino kirimu ne ultimatum eyita Mwami Nandala Mafabi ne munne Patrick Amuriat Oboy okuteeka wansi offices zaffe baziddize abakulembeze abalala banoonyezebweko. Bano babadde bakutte n'ebipande wakati mu kwecwacwana nga balaga obutali bumativu bwabwe eri pulezidenti w'ekibiina kino Patrick Oboy Amuriat nga bamulagidde alekulire era ne beegaana Apollo Kantinti nti bamumanye nga ssentebe waabwe. Okwo ffe ng'abakulembeze ababadde baweereza ekisanja ekigenda okuggwako tukwegaana era kikolwa kikyamu nnyo ne Kantinti nga ye yali fulaga beala waffe nga fe abaamulondwa n'okubeera mu kifo kye nga fulaga beala talina lukusa ssemateeka wa lumuweera. Ssemateeka we FDC talina lukusa lwa fulaga beala waffe ku kondakitinga byakulonda. Era kimanye nti ebikolwa bye yakola ng'asinziira mu lukiiko lw'amalwa nga banne bwe bagamba. Lwe basinziira mu lukiiko lw'amalwa olukiiko olwo terumanyiddwa. Tusobodde okwogerako ne Kantinti wabula bano abasekeredde era n'abasaba mwegatteko basobole okutambuza ekibiina okusinga banadda mu kwonoona obudde kubanga ye yalondebwa mu mateeka. Pandiika bipande. Kantinti must go. FDC is not for sale. FDC is our party. Abawoza FDC is our party be bantu be bamu. Ndabyo akatambi manyi babadde babuteekayo nga waliwo omukyala yemulugunya abamitiga president waffe power n'abo wa ssente z'abaana 58 be batwala na Lufeenya ne bazirya naye mbalabe wali n'embuto zaabwe bakutte ekipande FDC is not for sale. Magezi gemba wa nti no bakwataganye ne timetable y'ekibiina kuba timetable y'ekibiina tebagikola fa delegates conference eddako tebamiruka eddako baba balina okusindika notices myezi 3 before akabanga kakoze eki kaweddeyo. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulya lino ku KS TV agaleero.